Temugezale mumbala guno mwaka sirimu siku za siku bala siku gata ku myaka guno ba scientific bichibina nalindi nebiloto byonna byakola corona nalinjagala zimba nyumba mu guno mwaka nalinjagala kona chiyitani ya mwana listen naye byonna kati byafuka lugero kuba corona yatunyiga mu ghetto bali bwe babakomera ku ngalo ne batuleka ffe ne batulekere ennaku kati ndeka bwe mazinyazinya zonna zange natoba nakola obwabubulumanye mwana ne mutulemesa ku kyakala nasijaguza ku mazalibwa. Kale cruise exclusive kwetuli era kwetusinzire netulyoka tusasanira eggwanga lyonna ekiri mu ggwanga kweko okuba nti kawuka ka covid kakyagenda mu maaso n'okuba nga ate keegiriisa naye nga tujja gezaako okulaba nga ate tusigala tukola mu ngeri ez'enjawulo. Essaawa eno yennyininyini munzikirize embeere nga ate mbatuusaako muvubuka munnaffe nga yamumanyi embeera bavuka bangi bafuna ennyimba mu covid bw'aba teyeteesetese bulungi ne lumuyitamu ne lugenda naye nga hit. Tulaba ennyimba nnyingi tumbiza sawundi kyolina omanya Crystal Panda nnyingi nnyo nga bw'okiwulira Liam Voice omwoyo bavubuka bangi bato bazze mu kino ekiseera kya covid-19 ne basobola okuba nga ate bayitawo naye nga ate osanga ennyimba zaabwe tebazifunamu naye ate ekitugana kusigala nga ate tubawagira n'okuba nga ate music waabwe tumwongerayo mu maaso n'okuba nga tubongera obbazaamu amaanyi obutapowa. Muvubuka muto gwe tulina naye saagadde asooke kweyanjula ng'atasoose tukubiramu ngoma ye badde njagala osooka oteeka oluyimba awo osooka oteekawo oluyimba lwo olwo abantu oyingiriremu olwo. Great Meg. Anna, da, wonder. Pause on the beat. Them come, me came, fuck. Temugezale mumbala guno mwaka sirimu siku za siku bala siku gata ku myaka guno ba scientific bichibina Lubadde ki? Pull it, speaker. Let's do it one more time. Okay. Speaker mulete kuli. Ebadde weddeyo nnyo. Great Meg. Anna, da, wonder. Listen. Temugezale mumbala guno mwaka sirimu siku za siku bala siku gata ku myaka guno ba scientific bichibina nalindi nebiloto byonna byakola corona nalinjagala zimba nyumba mu guno mwaka nalinjagala kona chiyitani ya mwana listen naye byonna kati byafuka lugero kuba corona yatunyiga mu ghetto bali bwe babakomera ku ngalo ne batuleka ffe ne batulekere ennaku kati ndeka bwe mazinyazinya zonna zange natoba nakola obwabubulumanye mwana ne mutulemesa ku kyakala nasijaguza ku mazalibwa ne batusibira awaka kati ndeka mama sigubala guno mwaka sigubala guno mwaka nasikuze. Pulo. Njagala okubira verse ezo nga temuli kidongo. Waliwo egwezo zosookaawo. Nali njagala nga kitani ya mwana. Waliwo n'eyokubiri. Tuli wano sula ne Peter bulita jowa ne mususo kweta. Mbubad blaka ya yayuka naye nga tukimanyi ffe mbu yasanguka guno gubadde kuyiga abayize balisomesa abaheta balibunira abasajja balifumbirwa abakazi balituwasa abanene balikundiri abaana teri kusoma guno gubadde gwaggete guno ne Magi yafuna olubuto nali manyi Gashumba ne Makasibe wasa guno nali manyi Musuuza taddamu kuyimbira wana nali manyi Muzayi mwana Wali manyi Musuuza takola ki? Taddamu yimbira wano watu yatugamba yatugamba ebintu ng'ebintu kino kigala sigenda kuddamu kuyimbira Uganda. Okay. Nze kye nali genda bigira omwaka ne gugira birthday ya guno omwaka baba sola gi celebrating najigana wajigana sola goba kati we celebrate life kama yatuwa bolambo to celebrating nga atwaga tubeero ku nsi kati how will I celebrate this life muguno omwaka mulo sola gi celebrating. Okay. Julie ani oyo abadde ampita. Okay. Tweyongerayo tukyeyongerayo. Okay.
So embeera yonna olwa akasoka evase erimu etani ya evase esooka okay kati vase yeso manya yajusoka jukunyonyola demka meke fa temugezane mumbala guno mwaka sirimu sikuze sigubala sigugata ku myaka guno gwa scientific ibikibina naline nebiroto byonna byafa lwa corona nalinjagala zimba nyumba muguno mwaka nalinjagala kwana chitani ya mwana listen naye byonna kati byafuka lugero kuba corona yatunyiga mu ghetto bali bwe babakombera ku ngalo ne batuleka ffe ne batulekera ennaku katindeka bwe mazinywa zonna zange natoba nakola obwavu buluma nnyo mwana ne mutula emeso ku kyakala ne sijaguza ku mazaliwa ne mutusibira wakakatindeka ndeka alani very talented young youth anayenga ekiseera kino ekya corona kyekisinza obbanyiga but is so talented. I believe this song luli masimu g'abaminister luli masimu g'abagagga bonna mu kibuga luli masimu g'abavubuka babadde n'ebirooto guno omwaka n'omwaka guweddeko but corona has shattered all your dreams down and I believe this guy mubelievingiramu. I sent him a message on TikTok ne mugamba nti Fad you're talented and olunaku olwo nali kiro manyi ekiraawo ofuna obudde obuyitayita mu ssimu mama tayita mu luyimba olwo nendiwulira nga lyrics ziri mature but thank you so much. Nasooka nendabaleka video ka Palaso. Any words you agala Palaso big brother thank you so much Palaso kanso kanjugula ka Palaso yansanga nkuba bifaananyi bamusika ino kuba bifaananyi ni photographer ne kuba behind the scenes za Hana ne nanjagala nnyo natandika okumpa emirimu bikibi tukwatagana mbero nadagala chameleon Palaso yandaga chameleon so nanjagala from nowhere yanjagalira ng'omuntu photographer we bambi buli wansanga unaona ku mikolo gyembaliko n'emikolo gyabaliko abalina okumwaka ngamba yo fa platinum yo king fast storage kata kama naye yali akawulira ko blood wangamba na guno makatogo wala tesobola gubala. I love you brother, thank you so much. Wow. What's your real name? My real name is Fahad Kabunga Nedirambogo. Yes, basentamu abo. Okay, Nedirambogo. Okay. Nzalibwa omukyala n'amatovu zaituni mwagala nnyo. I love you so much mama n'omwami Asumani Makumbi bawangalira mawala okukyaba kya mawale matugase mutoroya. Yes sir. Okay. Ekibuga wakiyingira nga hasola wakiyingira kikuba lyrics zo ziringa eziraga nti oli mwana wa ghetto bulali ekibuga kati story yali bweti inze nga nakava ku ssomero nayagalirawo okubako kyenkola kati nga mama ngamba bira kuno bana bali kuno ku kyalo bakibali bafunya mukola okuvuga wafuna omukisa ogusoma nafuna omukisa nakoma mutamu kituufu samala mukaaga na mama nga ngamba manyi tukole bati funa mulembo okola wano ku kyalo naye nga nze mbizala wange yangamba kono ngamba genda wagundi yaguze pili mwana akwepiki eyo givuga ovugenga kono boda mugamba mama nze nigenda babine n'okusinga kuno kubingamba bine bya piki mwana nemugamba nja kubikola naye nga sinjimanyi sibyagala mutima naye nga mugamba nja kubikola nga mpuda sikyagala nga mumala mmanyi ngasala mumala mumanyi kanera neko kubiranga abakyali banga amasimu abantu bange ebikibi kinabagala abanda ekiri kitanjala yakalimu wali yakalimu eyo kati olo brother ngo mwita Hassan yawali yali ntebe eyo nangamba jamu tubirebera kwa mtuko tuterenkanye tubeera kawo ngo tekanya lyo chawo ninga mu nyamba ko bikibi kati walo nabera ke boyogere wa sister wange bamwita Mbabazi ne batusibira wakakatindeka ndeka mama sigubala guno mwaka sigubala guno mwaka na sikuze yeah man pulo njagala okubira verse ezo nga temuli kidongo waliwo egwezo zosookawo nali njagala nga kitani ya mwana waliwo n'eyokubiri tuli wano sula ne Peter bulita jowa ne mususo kweta Mbubad blaka ya yayuka naye nga tukimanyi ffe mbu yasanguka guno gubadde kuyiga abayize balisomesa abaheta balibunira abasajja balifumbirwa abakazi balituwasa abanene balikundiri abaana teri kusoma guno gubadde gwagete guno ne Magi yafuna olubuto nali manyi gashumba ne Makasibe wasa guno nali manyi musuza taddamu kuyimbira wana nali manyi muzayi mwana genda mukona wali wanyuza
Wale manyi musuza takola ki? Tedda muyimbira wano. Watu yatugamba yatugamba mirundi ng'ebintu kino kigana sigenda kuddamu kuyibira Uganda. Okay. Nze kye nali mmanyi. Naye negenda bigira omwaka ne gugira. Birthday yago n'omwaka. Baba, sola gi celebrating. Nagigaana. Wagigaana. Sola goba kati we celebrate life. Kama yatugobola mbo tu celebrating nga atwaga tubeera ku nsi kati how will I celebrate this life? Mungu n'omwaka mullo sola gi celebrating. Okay. Julie. Ani oyo? Ani oyo abadde ampita? Okay. Tweyongerayo tukyeyongerayo. Okay. So, embeera yonna olwa akasooka evasi erimu etaani ya evasi esooka okay. Kati vasi yeso manya yagisooka gikunnyonnyola. Them car making fa temugezane mumbala guno mwaka sirimu sikuze sigubala sigugatta ku myaka guno gwa scientific ebikibina nalinne n'ebiroto byonna byakolwa corona nalinjagala zimba nyumba mu guno mwaka nalinjagala kwana kiyitane ya mwana listen naye byonna kati yafuka lugero kuba corona yatunyiga mu ghetto bali bwe babakombera ku ngalo ne batuleka ffe ne batulekera ennaku katindeka bwe mazinywa zonna zange natoba nakola obwavu buluma nnyo mwana ne mutula emmeso ku kyakala ne sijjaguza ku mazaalibwa ne mutusibira wakakatindeka ndeka alani. Very talented young youth naye nga ekiseera kino ekya corona kyekisinza obbanyiga but so talented. I believe this song luli masimu g'abaminister luli masimu g'abagagga bonna mu kibuga luli masimu g'abavubuka abadde n'ebirooto guno omwaka n'omwaka guweddeko but corona has shattered all your dreams down and I believe this guy mubelievingiramu. I sent him a message on TikTok ne mugamba nti Fad you're talented and olunaku olwo nali kiro manyi ekiraawo ofuna obudde obuyitayita mu ssimu mama tayita mu luyimba olwo nendiwulira nga lyrics ziri mature but thank you so much. Nasooka nendabaleka video ka Palaso. Any words ziragala ogamba Palaso big brother, thank you so much. Palaso kansoka njogera about Palaso yansanga nkuba bifaananyi bamusiga ino kuba bifaananyi ni photographer nenga ne kuba behind the scenes za Hana ne nanjagala nnyo natandika okumpa emirimu bikibe tukwatagana mbeero nadagala chameleon Palaso yandaga chameleon so nanjagala from nowhere yanjagalira awo ng'omuntu photographer we bambi buli wansanga unaona ku mikolo gyembaliko n'emikolo gyabaliko abalina okumwaka ngamba yo fa platinum yo king fast storage kata kama naye yali akawulira ko blood wangamba na guno maka togobala tesobola kugobala. I love you brother, thank you so much. Wow. What's your real name? My real name is Fahad Kabunga Nedirambogo. Yes, basentamu abo. Okay, Nedirambogo. Okay. Nzalibwa omukyala n'amatovu zaituni mwagala nnyo. I love you so much mama. N'omwami Asumani Makumbi bawangalira mawala ku kyaba kya mawale Matuga Semtorood. Yes sir. Okay. Ekibuga wakiyingira nga hasola wakiyingira kikuba lyrics zo ziringa ng'eziraga nti oli mwana wa ghetto. Bulali ekibuga kati story yali bweti nze nga nakava ku ssomero. Nayagalirawo okubako kyenkola kati nga mama ngamba bira kuno bana bali kuno ku kyalo bakibali bafunya mukola okuvuga wafuna omukisa ogusoma nafuna omukisa nakoma mutamu kituufu samala mukaaga na mama nga ngamba manyi tukole bati funa mulembo okola wano ku kyalo nenga nze mbizala wange yangamba kola ngamba genda wagundi yaguze pili mwana akwe piche yo jivuga ovuga nga kono boda mugamba mama nze nipenda babine n'okusinga kuno kubingamba bine bya pichi mwana nemugamba nja kubikola nenga nga sinjima isibyagala mutima nenga mugamba nja kubikola nga simpuda sikyagala nga byagala mumala manyi nasala mumala mumanyi kanera neko kubiranga abakyali banga masimu abantu bange ekibi kinabagala abanda ekiri kitanyala yakalimu wali yakalimu eyo kati olo brother ngo mwita Hassan yawali yali ntebe eyo nangamba jamu tubirebera kwa mtu tutenkanye tubera kawo ngo tukanyala yo chawo ndinga mwe nyamba ko bikibi kati walo nabera ke boyogere wa sister wange bamwita Mbabazi nga ina mutabani bamwita Honest twakula naye nga asomera ayina sonjera kati nganze sika chipusi
nsizi cause sanga yana restaurant kati ngampe yapita muvaka nangamba jangu onyambe ko muvaka eno sikira ko chisange just abera mukozi nja kusasula kati muvaka weyagwako nangamba lwachi tutweyongerayo nga zogenda okwera zengendo kusasula kandi ko singanga chips n'ebyo kulya bichi neta ko bisinganga oregula nga then wensoma kati nga walo omuvuka size yange onta honesty naye tubera naye kati yenge yali mamiwe ngebisinga byabi ni naye kati ne mukubire simugamba honesty ngombuza ko biki ngamba ndi mu town ni muno ngamba nenja kujja kola na jangu kuiza ya kalimu nizije mu kibuga natokera ku Wilson tukera ku Wilson honesty ngali mbifana yali designing photo book ngamba ngana enkoze enta nangamba ugosobola kubera select osobola kukozesa computer ne mugamba njisobola naye ngasijimanyi mullo blood nali sijimanyi ngamba nabanga njisobola nga naye nani kola ko ne benyemba tijao limbo teke wono ngibyo mbimanyi kati nga selection ibaino ku afford ifana yi no selecting ngambo operation no selecting no sala passport no bijamo bag no bikola bishi ngasijimanyi nengendo chali bamuta Julius yaino mpo mu yali manager ya mvubukira ngamba gutaige man pia sola kwa mu nsonga to bimanyi naye jangu enche wali watangire cyatagenda bera wa akola ogeze kola be kati bwe najjenkera ne nkola bulungi nnyo nga ndi joli n'abantu bagala nko ndi first time nali jale ngasimanyi katwala gaba ntajjuva ngatola wano ngaze ntwala nenga ebisinga gwe mbibuuza naye mugamba kanaka kati man umanze mukunyuka ngajja sana okumba mutwalo nzire bayogere gye nali mbeera wa brother wange wa sister wange nangamba Julius encha jangu emba bwana abazze tujja ali born again yes so namanya nnyo Katonda mwansonga nabera ku ssomero gye nasomera senior 2 senior 3 nga yabalokole kati mukubera ku ssomero yabalokole naye essomero eryo lyali liyina abaana b'Nansana n'abaana b'Ekiwatula ab'e Kampala head teacher yalina connections eyo kati nga bamuwa abaana kati ate nga tuli ba ku kyalo kati nga abaana tulaba bakabi ngazina bakabi naye nga ndaba sirina kyendi omupiira ngezaako bugeza embeera nengamba nengenda kukola ki kati lumu tugenze kozi buli Sunday abana biso twabenanga ne church kusomero batubenda mu church kana masola kola ki kati wale omwana yavayo nayimba special song bayita nagamba jango munye mutuyo special songs kati mwana jana yamba kayimba kwa imba nakayimba sicha akajukira antu mukuona na mukubire ngalo amala wakabi no gamba yibiro mwana angali mbiroto byange ngamba nensolo chikula kati nenkwata nenzirayo ku dometo nenkwata peni ngala nsolo yoyimba nandiko wandika mpona nyendu kuba ku Sunday bamukubire nga nengamba kino nkisobola naye ebyensi bino bizibu ensi yampaaza nga ndi mu kunoonya future nempaaza biki nananiko okuyiriba emirimu biki nze mu bifaananyi biki ebyo nebena naye nga kuva dda I was good at writing nawandikanga ennyimba ku ssomero banange gye babeeranga mu mupiira nze nabeeranga mu school choir nga nali nkwagala okuyimba kati nembeeraawo nempambana munnange mba ndyawo haso ngambi ebyokuyimba mbyesonyeka nko bifaananyi byange bagenda covid agenda covid yasooka wevo yasooka siyakuba bifaananyi ndi waka tubeera mukubeerawo ko balwali bikibikira ndodi alina okukubanja namba jiro kisiddamu nempandiika ennyimba olumba lwentandikira kuwandikira lunaddamu okuddamu okuwandiika lwaliwa Katonda olwo nolwa Katonda simanyi oba Uganda wagivaamu Katonda simanyi oba Yesu alikoma weno Katonda simanyi oba wamukyala baliko ki Katonda simanyi oba ndikuba kubbaala nate simanyi oba covid alituva kawete simanyi oba kawunga tekanzite Katonda like that was the first song dunawandika kati mukuru wandika nali kumaka freestyle ngasema kagenda going out viral nali ndi wakawo nga mayindi lo downloading instruments zange nesteka mu computer ngajikuwa nejikwa Yesu yakwega yaza kati walo gayo mutafiki yali muyimbi niba nabambiye fa bali mukweye bwe ya ngalo la franga wetuli ngaya akuba kwa kati yali tapa ibweyo era ndiko kuba mu nengamba yiyi fiko laba akubye mna ngisobola okubamu ndiko kuba nenda bataliyo no fiki wafega tumanyi fiki wakumgo tumanyi ola mutafiki mu China ali awo bikoleta ndikuone kuba ngondo Katonda kakotteyo abantwana sokasi katwala gayo nda Chris Kush na kwesi mnangamba gwa gayi bochi mwana solo yimba na mama ni kuimba kusana yesa wazi no kutiamu sinabera really confident cause sisi kwa nakoko mic ete nyimbe kibere ku stage ngeri mwa elika abantu nga bibiri bali yawo maso sichikola ngako nkityamu nangamba manyi tugenda chikolo genda yimba
ngamba china pushing kati tuba tuliawo kasuku nakatekayo ku spark ngamba waliwo ne yayimbe bichi ne kati yawe nga viral nansa na bichi china kozi mwalemu abawala betinda tebakyagana obwesalama road tebukyali ambu abenansana mukene yabawamba bawunya muwunye balinga be bali ku mwalo katonda lwakito tuyamba nodda ku nsi katonda wakiri tusindikire Yesu katonda omuntu ngakoyo kulya kaunga mu kaunga na kaunga ku kaunga so neka going viral kif guni na ngambo ya Chris na ngambo manyi kwata said ogende wane wa pest oyogena ya ranso ngenge na kubifananye best great make na limo kwira ko behind the scenes when akuba gundi na video ya Hana ne chameleon parts of officially chameleon pest ya jikoze kati nandaba nangamba jo mafana bya behind the scenes byokubi because nanize kubira palaso ngasi pest kati pest nene mumanyira awo kati nitwande na pita na mpayo ngawe buli mwa ubishibije nkwera ko behind the scenes ne ko behind the scenes ifana nyi ngamba kwira bayimbi bichibichi kati gacyango kumutu ngacyango kumutu kena ngamba genda peso yogena na yeye uyu yakoze studio audio ningenda yo peso nimwe ngamba muzei bayisa bakola kayimba kano kali abantu bakagala nemule musudia ngamba kayimba kwandoka nemulaga nemwe challenge nemulaga abantu abalaba onaye kakoze onaye katadde yo ngamba machi tugenda kola blood ngenda kukolera nayo na musende meka kweli ngenda ku power zija kwa mitwala asa tunanga wale muzee trufu ya da mu covid kurisi oyo kushi yampadde mitwalo 15 nyambo nkole nangamba ize enda ziwa power nazikiza juu aje tukoina kola olaba haso webero muvubuka ndaba mukolo mala kola kayimba obuzibu katubujjanga wa video asonyi basambala nyo video ngamba ngenda jikola nti ambera onjiribye nkubi yo busimu kuyo mkyalese magaye mama manyi nafunye ekizibu ne tulando dagala kungo mu nyumba sidike emitwalo bajja jamuna najisindikira njikatoka nefuna ka photoshoot yao mu gundi ya covid yao walo mchali ya kampa nefuna emitwalo jalinga abiri nekubira chali wange bamutafiki wa drone nema mtafiki nga mmaja ngonya ntongera kwa ebijaja transport jongo ataloka kashoti ka drone nefuna kamera nenjeka ku stand kali manyi mtya ku stand walo guy right wa mwita main kamba ne wachikubira main simu nemukubira simu nakoma na mangamba main omacho bokola nyambo ombereko ku kamera nkwatemu main abera ku kamera nakwata na buno kamera zokuze ifana sizine eza basacha vibes nakwata ka video nakakwata bishibichi nganza nonya location manager nze wa costume nze saba abantu nze mpita ita buli chimu nze chikola nza we yokulya bino nganze mbikola kanepita bachali bangena munye kumbereko mu video yange Oscar Roni Ali bona wana babera mu netukola ka video tumalo kakola katunguzu bakate makadinga jane manyi ka video editing nemwe manyi main yangu ni bakazi ngenda kwa H2 main nani makasere bali bampaddeyo nga mengera kwa H2 tukiritinge kana ka video yeshiro netukate manatema ka shiro nange tema ka kitundu nekagwa kumacha kali kamazo okugwayo netukata kama nanyamba ni bakagala mpola awo chaspa ya katenga kati kwe kushi nama manyi tugenda kuyama ko mu bintu ebimu ngamba okay kati covid wageze nga atatamu ngamba naye 0 cent zenkola kisigira nga yakola mu music mpola tande kokola music kati namba lokolo limanya ko limba bawita sumagiza really it was a true story eno mara bali njekala mta bali wa mtalini olina wani ndulina soko lukube olina bawita sumagiza it was a true story so ne dwenazaku sumagiza ni versatile brother nkuba being nkuba ne so nkuba zouk R&B Great make. Tempo is on the beat. those that are depressed and disappointed. Love is a disappointment. Singa na lava, singa na manya, singa sako wa mutima gwange. Singa sakiriza singa sakulaba singa tewaingira bulamu bwange. Listen, njagala nfube nsobola kukwerabira ngezaako naye biganye simanyi na kyewankola yalisobi kati nzikiriza bwali buzibe singa nakulabirawo gwali mutima guno gwe gwatuyiwayo nze n'omwoyo gwange bwe nakuwa kiralo neserekera akantu nakamu
byonna bye wakola wandibikoze notamenyera mutima gwange. Pull it! Singer. Yeah, that was the song. Remember Nazako? Omala yali akumenya omutima lini? Yeah, lini. Twatwala mu COVID yawe kibi. Omugaga namutwala. Bera nekyuka bibi nagamba nti Teddy alina bana katimbulwa kasente abavubuka bakera kwetega teri kunoonya Katonda lwaki tatwema nadda mu nsi so nagenda bwati omutima ne gumenyeka nempandika luno oluyimba nendukola luno olwasumagiza nembeera tukola ne video yayo nayo gyeri era zinga ziri simple nenkola netubeerawo nenzira bifaananyi ngoma kati nga music era nga omanyi music right now nalinze simukola nti mukola nti ngenda kukuba ekibbulu nga nina okudda ebifaananyi ofokasinga mu bifaananyi nga bakati abasinga abalese n'okugamba nti otakyako bifaananyi oyo mweyaddamu kuyimba biki waliwo omuntu era alina okuba omukolo waliwo omuntu omusijja mwogera linnya yagenda n'agamba client alina okuba omukolo nga myezi alinga 2 n'amugamba oyo takyakuba bifaananyi n'ebima yabitunda yaddamu okuyimba gwotomulaba kyanuma nakati kikyannuma lwansonga nze omulimu ogumbezezaawo Kampala najja Kampala sinayo mama sinayo taata bifaananyi sinange ensonga laki nsobola okubisuula so ngamba nga wenkola bizi nga wayikanzira bifaananyi mpolampola kati music nesuka nemugenda mutwala kitono mugenda kitono era mbadde nga mugenda kitono emabegakaawo nga ndi mubifaananyi bakalati bange badde bagenda bakoma mpolampola era bakalati bange bonabona abandaba bannaye ndi mukubi wa bifaananyi endongo yonju kuba n'ebifaananyi mumpe emirimu kozi byebimpa ssente gwe mulimu gwenkola so oluyimba bwelwaggwa nenzirayo ku bifaananyi nemifokasingako kati mubifokasingako neŋŋamba lumu mbanayo neŋŋamba nenkubira gundi oyo Powers nemugamba waki sijja nenkolayo akayimba kamu Powers naŋŋamba jangu neŋŋenda nenkolaki nenkola oluyimba lwota nsaba kazina nanga tulujja kola nendulekayo kati COVID birthday yange era natera otuuka ngamba naye guno omwaka story kimanyi landlord amanyi emyezi emyezi 6 landlord yes hey yamanyi emyezi 6 emitwalo 2 bwe nali mbeera talo 6 ngamba nina kukola atya sina celebrating a birthday landlord amanja buli kimu kyekyanze ebifaananyi byesibye ngamba naye guno omwaka walayi omuntu tandisanye nagubala tonabali tugubuuka bubuusi Bible nejja nempandika akayimba temugezane mumbala guno omwaka seriemu sikuza sigubala sigugatta ku myaka nenkawandika neŋŋamba kangende nkakole kati Pastor mugamba iyi project sokola giyimirize nyamba ziyise nasobola kuwa sokola zize kuno nja gijjayo netukola ki netugiyimiza netukola iyi project ya sigubala kati mbana akagikola bwenti laba COVID bagenda abanga gwamu amaanyi nabanga abatutaamu ebintu ebisinga babiyitadde kibi nerobeera ku pause neŋŋamba olunsaza ekyo kiganye naye kasanduku bye nendulekaawo mukululekaawo tubaddewo lwennyini olwo tuli mu mwezi ki twali mu mwezi nga gwa 9 awo mwezi gwa 9 omwaka oguwedde nga ndukoze amba mwimba kandu esonyiwe audio nga mutadde nga nekoledde ne kavideo lyrics nkatadde nako nembye esonyiwa tubaddewo tuyise mu bino ebiseera byokulonda bikibi byonna laba COVID bwakomyewo ningambeera naguno mufu nenkwata kamera nali mba nakuba bifaananyi kulo lunaku nenkwata kamera gye nali nkusiza ebifaananyi nenkubira gayo bamuyita Oscar nemugamba jamu omperekereko najja nakumukwasa sitandi yange nemugamba manyi tugenda Kosovo nanga tugenda kukola video kintu kyasibula omwaka sigubala tugende Kosovo nno wale omuntu genda nawe muganda nemanyi bali mu Teddy ngamba ajja kutya matambuze mu Kosovo tambula Kosovo ngamba tugenda ko olima ngamba ngenda kwata tabikwata musajja wange ngenda kwata kamera ngenda kwata video y'oluyimba nangamba kai tugende kati tugenda tunaga tukosa ngamba tamu nomani ngakola video nemugamba nomani kama tuyambe tukusanze tuyambeko nomani nandiko kwata video kati ngaze nga tukwatire wangu netuyimirira netukwatira oteke esooka nga tunonye mudala gwa chapati netugunonya netumusaba gayi nemugamba nsaba kukolera kano ka video kanga koluyimba nagumpa bandi nenkolina nawo nenkolera oteke yokubi nengenda ku stage ya bole nemugamba naye munyambe mbamuzeni bale sala kukola ka video kanga koluyimba naye sala kukolera kwano ku stage ya mwe nenga buli wenkolera babawo bagadde oluyimba
Niyo siza osobola okukola. Ne kwa take zona zone zisinga. Kati waliwo gira nenjagala gayina nnyima akafoka. Naye akafoka yennyima kali kumpi ne kasasiro. Ekiguni kya kasasiro ngamba yiwaki. Ekifuba kinyimbi kasasiro wono wali kantole tekesema tutule kasasiro. Tujugira kasasiro. Video nedwa olwagwa ku macha nenkera nengenda ku ikotolio ku office. Nendula ku computer nenjetemera. Yadiyagano okugwa nenkoma wenkera yenna keera ko nenjitema negwa nenja uploading. That is that is like 1 week. Dona lo tadeka omukozi yani. Omukozi Kingifa. Director Kingifa. Artist Kingifa. Dona Kingifa man. Dona siga inaina abanyambako nenga like category je bali musinga matane mata kanti ku director kuanza naze na directing. They were just hopers. Just no Alan. Wabasaba ne bakiriza. Yes, nabasaba ne bakiriza. Atende yanga sibe bali munye tusola mutaka omuntu nga takirimu. Segera so ocheteka konga gwe. Nejuka that is like 1 week ago. Nenja uploading ayo. Embeera je nayimba ko Alan ekwata ku buli muntu yenna. Like guno omwaka bitu tuyisemu. Buli kimu kwatako. So bwe otulimba bweruze bwerubominze mpaka wano ekinyambye mukama genze na nyamba Alan nampa abantu nga mmwe. Abantu bayine emitima ebirungi ba helper. I'm not under any management. Naye abantu bonna bengamba banyizo kamati ngamwe nina ba manager bangi nze. Alan nyambi balita batoliyimba ni muddu nonywana baluita sigubala gunumaka sigubala guno madenda le muguno mwaka baluita sigubala guno Kingifa. Yes. Go wetemera video. Nze najetemera. Ninkwenda kama effect bonna nentinga mu slow motion. Nensupprizing emimwa. Yeah. Okay. So, no lisha manager uploading ngamba why Mungu yali manya kati nalinda lisene kati ne TikTok ngamutandi simpola mpola. Nenga gunde chali wansi. Tandiko booming mpola nakola ka challenge akasoka abantu basina ke batsinga kwa kana bali ko ne bagendera kwako. Nenga lumba loli mabega abantu basinga bali bamanyi nawo kola challenge. Ngulumba lwali lwange nali kola ku gundi nenga kola audio na engage na uploading audio ka video mabe edda. Kati na clickinga ko audio nimbanga aje audio omuntu nenga audio yali wange audio wange nganzo omuntu nekola challenge nenikuya challenge eyagulawo abantu abasinga ne batineka ngola oli mwana Jennifer unosema Jennifer nalala badda nalala wakodolo nimba ku TikTok nalala ka video anyway kasi me like bichi nendwaga nenkola nendudda namuko bali wadda Olo Nigeria lumaze omwaka nga gumunga ile katuddeyo kati kati nalaba akamunda ngana sokaga ningamba segeza na ngolo lumero lusolo right now na uteka yo lusolo situka ninyongera mama pushing mpola neze kukola ku video bichi andawagala abantu balwagala from ngasimaira waje balwagala ne balwagadde even right now bachalwagala so lutambudde bwe otoboto yesonga kindi wano songa ala ndi mpise yesonga kifunya abani nagayi bameta luno namusanga ku gundi ya luno concept namusanga ku level zao nali omanyi sometimes musayo ya covid mbade ngati gena ne nyimbo ku live band ne ko live band wade live band yenga bawera open mic kadangana ne ko cause audience nge bade ngesoka simina ku stage ntinyimire ku kivulu simina ko masawa tungena bayimbira ninga kiswani kati mbade ngenda ku live band like to gain the confidence ya ngambira kati genda musanga wameta luno yaline kimu nakola cheza.com right now kati kimu ngamulaba ku TV ngamba nemwana nemubuza ko ngamze balesa akubuza ko nakiriza nembuza ko ngamba nainze kingi fani nakemba kati esawe eyo bane nabidde by then nali nakemba ngabata ngenda kwenda kati ngakeke nkubye mabika kawo bishinga tugenda tunayingira mu nokoda wewe ngenda kwenda kati ngenda kwenda pulire choyo ntuso kwenda jagala kwenda just kukola mu bukozi kubwenzi ololino bava ko kolanga kankube jinja kale sikobine yana yabandi ebinyirira ntuso kwenda ndaira mu mazima ga Katonda kati olimolo naina wentudde ngeyala nyimya embozi janyimya nga nima kadeso mbira mulimu nemu ekintu kingambo banyendeko ngekole kubwenzi ndawe bibeera ngego kiogambye era kwenda
Abalele kanange njala kwenda nange nakiwona ngaasaga. Just ngabya kusaga nange mpula njala kwenda. Ngamba esikuba mutuni ngamba njala. Nenda ndiko jikuba ngenda najiwandika nawonika pasi yasooka ne chorus ne verse yokubiri nwande. Then nkera mbanga mbasi nabya kunalisi nabya kwa ngamba sikola basi yokusa nenjikola. Ninkubira Victor Rose nemugamba mayi muganda nawe kolera mu nafune namba ye nakuwa ifana kubuni ko level zao nampe namba musike ifana ine mufanya mugamba kablaza bale sawo nyambeko ontwaleke wa paki yakolera obundi yakolera oluyimba lu anyamba nkolera yo oluyimba lu mu nkoseko studio nchusa ku studio nange paki akampaki kaulikika nange bakawulire ko muluyimba lwange na kwisi ngamba jangu kati mukugenda yo Victor nemuwiza mu nyimba ezimu ezange nangamba mugayigwe nenyimba bana koze nenyimba mpiti nenyimba nyingi zendi kuzenze modemo. Yes modemo no mugundi ya nzi recordingira wa kusimu yes so nangamba kwa yo nenyimba nyingi na nitogane paki nemwaka sente netukola lemba bayita Lola alima batalola lwa mukwano nalule mu R&B style Lola yegwe weka kolera mama Rola kati nebo kabala mama gwe yakola. Listen. So rola munange kwagala kufaya dengolo musigamba rola yemanyi. So neko lulimbo nenkola nengenda kwenda. Netangenda kwenda. Netumuta manani kotamu katinga yali wo before covid ngamatanda yakuddawo. Nenga naye bali bamutegedde mu ngenda kwenda. Era wanabanga atambudde bulungi ngafunye push ennungi. It's a good song. Cause ekigambo kwenda amatu basinga balaba nti kijamu nti mbanga wagira abasajja bawo bakazi abo kwenda nenga omuntu omulambulukufu omuntu omwerufu trust me ekigambo kyasuka mu verse yasooka nagamba atakikolangako ankube jinja kale atayendangako kizibu nnyo kyakwewalika kimu ku bikeme ebisinga obutewalika abantu basinga bakikoza and right now abantu basinga ikyatuuka kyenge kiri nomo abantu benda abantu bakola obwenzi so nekikola nekibeera nolubeerawo nengamba why olimba kaloberawo nendwa esonyiwa nsuka nentuuka ku pose nengamba kapuliseewo luno nenduka nenga I have a lot of songs zempandika a lot. Anyway, as we are winding up this interview, chicho wandagadde ogamba abaana naddala abaana abakulaba ab'oku TikTok banze ndaba be basinze owanika oluyimba Abaana ab'oku TikTok first of all kansoke mbebaze mwebale munyambye buli omu akoze ka challenge neyanza ege message yange okusembayo si kuba TikTok boka but avuka bonna bali mu size zaffe betusingako babensingako babajja mu size abajja myaka gyange oba bagisusizaamu. Rule number 1 God first. Mu bintu byonna byolowoozaako oba olowooza kugenda kukola mu banka oba olowooza kuyimba oba olowooza kunya mupiira God first. Actually God first, God second, God third. Katonda olukoteko ebirala byonna buli kimu kyokola sooka osabe musabe mwekwase Katonda mu buli kimu nga tonnabaawo okubaako kyokola sooka osabe ne Jamal yaluyimba sooka osabe naye okuba kuzuuka buzukusukuma kyamusooke musabe mwekwase Katonda. Don't you ever give up. Don't lose it. Don't lose hope. Katonda akuleseewo ku nsendo lwa nsonga amanyi omugaso gwe ayina buli omu Katonda yamu omulimu gwalina okukola ku nsendo so oba tonnabagutuukiriza akyakuleseewo so temupowa mulemereeko musigale nga mukola ebyo byemukola musigale nga mubikola no matter what. Mbagala nnyo mwebale kumpagira nsigala King fa Facebook naka Facebook akyali kato ba King yes spelling ya King yes King nga King as in Kabaka then fa FA okay just FA ebifaananyi fa platinum FA then platinum without I. Okay office ziriwa ku Equatorial Mall. bawe number yo Enamba yange eri 0750 14 10 12. Okay Yes. kale tuyanza Amina nenza nyo Alan kwatamu jagala okubeera nga atembe bazamu balinyo okubaako kuva gye twatandikira okutuuka essaawa zino nga tumaliriza. Thank you so much for loving my channel. Thank you so much for loving my work.
Margaret Kits zichajja genda ku page ate ono lockdown tugenda mpa tuzifulumyamu bungi nnyo. Otherwise for now njagala okubeera nga atemba sebulano tuli proudly powered by Marus Bridals. Njagala okubeera nga atemba sebulano buli muvubuka ali eyo ng'oli mu lockdown gezaako okulaba ng'oyiiyiza mukana akaseera. Embeera eyinza okuba eganye naye it's the right time gy'oyinza okutulamu wansi ne weepimapima waba otakoze bulungi n'otuka okudda ku street oba n'otuka okudda ku bbala ng'ate oli mu layini entuufu. Mbagala nnyo mwenna abandabira mu nsi ez'enjawulo. Mary Flavia nkutumiddeko nnyo interview gye wakoze ne General Megadi yanyumidde nnyo. Mwabatanagirabako mugende ku channel ya Mary Flavia mujja giraba interview eyo gyakoze ne General Megadi. It was so inspiring. Thank you so much General Megadi, webale nnyo General Megadi nkwenda ino baba ebintu byowayogere bino byabaire bituufu embeera egira mu maiso awo era tujje mu maiso. Kale njagala okubeera nga atemba sibirano musibe bulungi.